paka sawa 4 ez'okumakya. Ebintu bingi byetubeera twogerako ebiba bitambudde mu ggwanga erya Uganda ebiba bigenze maaso mu nsi ez'enjawulo. Naye nga tugamba mu ggwanga erya Uganda tuyingidde endowooza olunaku leero Lwakusatu mu nteekateeka ey'okuwandiisa bannaffe abo okukola verification yaabwe abagenda okubeera nga bafuna ku kasente ako. Bannaffe aba bodaboda, bannaffe ab'amabaala, bannaffe abajiimu, bannaffe abavuga bodaboda, aba taxi, bannaffe abakola mu hoteeri, abawala abaali bakola mu parks ez'enjawulo, abaali bafumba emmere, abasaaluuni, abooza emmotoka, bonna categories ez'enjawulo ezo abasindisi b'ebigaali. Nsuubira nti oba enteekateeka abamu bagaye tebannaba kubalabako wadde naye nga baatugambye nti ng'ennaku z'omwezi 6 akasente ako kayinza okubeera nga katandise okuba nga katonya ku ssimu zammwe mwe abalina mobile money kayinza okuba nga katandise otonnyako naye ate ebigenda maaso oba oliawo kayinza obutasoboka mu bbanga eri ttono kubanga abakulu abakirimu ate bagamba data gwe baali balina oli mu lockdown eyasooka ate teyalina integrity oba oliawo mulimu abaafuna emmere nga bateekeddwa kubanga bafuna emmere. So genda agaba bakwatagane naye bikyalimu ate ensonga obuzibuzi bwawo. Oba oliawo bajja kukwatagana bulungi ensonga zibeere nga ziterera bulungi. Bateekateeka oba oliawo singa kigaana ate bakizze mu LC gye bakijje mu bassente b'ebyalo. Nze Muhammad Wamala munaika akulamuseeko tulabe otandikiro olwaleero ebintu bingi bye tujja okuba nga twogerako ate mu maaso awo. Omulabi waffe omulungi owa Soul TV tukubuuzaako nti wasuutya ssebo yabo yakkiridde ku munnyo amayanze tusiima polo tuze n'omunnyo ku makya ensonga nyingi bwana Wamala nga bwayogedde abantu beesunza akasente naye kandibanga kajja kulwawo kusinziira ku bye tulaba kati ebivaayo biraga nti oba oliawo enkalala tezinaba kutegekebwa bulungi abo abagwanidde okufuna ensimbi ezo oba oliawo tebannaba kukakasibwa. So ndoza bwana Wamala kibayogero boli yawo tandi nakugambye nze laga nti katulinde 6 oba 4 kijja kuba kizibu nti wezinatuukira 4 bajja kuba bamaze okutegeka enkalala zonna leero 2 then nga 6 awo batandike bakoleki bawa abantu kasente naye bandibanga boli yawo tulinde tekijja kusoboka tukyalina yena kusebo bwana Wamala iyo olwenca no ne Sunday zenya kakati enkala ezaaliwo kubanga Ubos yo kusinzira ku minister w'ekikola ky'abantu omukyala Betty Amongi yagamba nti Ubos yalinaako enkala ezasooka nga kwe baagala okutandikira eza lockdown eri yasooka kati Ubos ega nti ebyo byalimu ebirumira byali bingi tebayinza kutwala nti integrity okuba nti basobola okuziba esingako okuwa abantu kubanga emmere bagigaba luli nga tebawa abantu baali bubi nnyo baali bawa abantu mulimu n'abali obulungi nabo nga bafuna emmere kakati kizibu nange nakugamba nti enkola gye bakolamu luli twalabanga n'ebikomere ebinene sibo nabyo nga bakola ki bakasukayo obusawo so ekyo kyandibanga tekijja eyo list yo kituufu olukalala oluteeka kubanga lulina ebibuuzo ku integrity naye ate ndowooza bwana Wamala bino bw'obyogero oyinza okutula abantu emitima anti bye biriwo osobola okutula kati ne bw'obeera nga omuntu abadde alinze anti si by'okubikkirira ate okumala ebbanga kubanga bye biriwo n'ojja wano n'otandika obbagamba nti mwandibanga baaba ebyo biriwo mujja kulinda naye nga bali abakulu tebanakuvaayo ojjukira weeks 2 anti nga tukugamba genda kye yagamba omukyala Betty Amongi kye yagamba nayoga nti Ubosi yegenda okikwasaganya ne ba town clerks oba ba accounting officers aba districts z'enjawulo ne bakijja mu LCs kati Ubosi ega nti oba oliawo ate tuddeyo mu LCs tuyambeko nga abatuwa guides Ubosi yegamba okwanguyirwa ennyo aba LC bana abakulembeze b'ebyalo oba ba defense oba baani abakulu abali ku LC babayambeko okugenda nga baba guidinga kyanguwe naye Ubosi naye yennyini ega nti bwe data gwe tulina tume verifying analyzing tukole tutya kinzo twala yakabanga ojjukira nti bwana Wamala twakyogerako nti aba LC ya restructure ntuufu okukakasa abantu simanyi obaaki bagiramu wadde twalina era tunula mu LC betwogera ku LC nti oba oli bandibanga nabo bajja kufuna akazito ekisooka twayogera ku kyokuba nti owa LC bw'anaabeera nga abamu tabatadde ku list bajja kuba compromised ba leaders abo nti
nti ajja kutya okugaana okuteeka omuntu ku listing oba oliawo ate yamuwa akalulu okitegeera yamulonda then ekirala nga tugamba nti LCs nabo kyandibanga kijja bangwiro okunyigamu abaabwe oluusi nga tebali vulnerable so ebyo byonna wadde twabyogera bwe tutyo naye ogenda okulaba nga ekinyusi kyenyini ekya olyo amanyi omutuufu omuntu n'embeera zawangaliramu wandowooza nti ye mukulembeze ow'ekyalo that's it ekyo tekiriko okukola ki kubuuza naye ate ku ssaawa eno tulaba nga lazima balinga abazzeeyo ali okutunulawa ku kiri kyenyini ekyalusi kuba obudde tebukyaliwo nze ndaba tebakyalina budde bw'ogamba nti kati odispatchinga teams okitegeera nga bwe walaba teams eziregisteringa osindike teams zitambule enju ku nju bacollecting primary data kizibu handi bwe kino okubeera ndaba kizibu kati kubanga bano beebuuza n'okwebuuza nti basinzidde mu logic ki eyagambye nti households ezina okubanga zifuna bwe baavaayo n'ekirangiriro kino nali manyi nti batandikiddewo enkeera bajja kusindika abantu mu tebalina nekyo kugamba ero lwakusatu okuva le batandisa okugamba nti batandika okugenda batandika ku lunaku lwakubiri ensonga eno n'okwata owa LC n'omuwa ba registrars nga babiri oba researchers nga babiri abakunganya primary data LC besobola gimala mu lunaku lumu babiri omanyi nti kisoboka ekyo nju ku nju nga bacollecting eyo data naye simanyi nti ekyo basobola okikola mu kiseera kino tubatunuulire tubateeke kabiri tulaba basobola okikola naye but let me tell you eyo yenkola yandibadde ntuufu kubanga bandibanga bayagala okujjamu aba LC olw'ensonga zetwogeddeko nti oluusi byandibanga bajja kuteekamu ebyobufuzi batandika okuyingizamu abantu abaliki kandi bagala bakikwasa abantu abali independent kyovola aboogera ku UBOS boogera ku town clerks kuba town clerks baliko waggulu tebali nnyo wansi eno ku gundi boogera ne ku genda anti kakati bw'otunula n'olaba nti ate abantu be bakitaddemu tebali niya nnyo n'abantu babulijjo kati town clerk abeera ku district waggulu eri oba ku municipal oba ku city tayinza kumanya musindisi wa kigaali ono wansi amanye ddala embeera ze asulawa alyaki embeera eryetya nze nsubira nti omuntu aba amuli okumpi ddala amanyi bwasula amanye abaana baalina amanye ennyingizaayi alina kubeera ssentebe amuli okumpi obuzibu bwono nabwo bwana Wamala nti bobanga ku ntandikwa tolowoozeza ku kyaba LC ate bw'onojja ku kyalo gwe togenda kutegeeza ko LC kandi bano kibagamba nti era dda tono okumufuna tulina kutambula n'aba LC ne bw'oba totambudde naye manyi nti kyetaagisa era okweyanjula era defense yajja okutambuza mutambule akugambe wano be basinga okumanya kuba ne bebeera sensasi yennyini nga bazze okutubala gye tubeera eno era bayitamu LC waliwo n'ebifo by'otajja ku accessinga nga tomanyi makubo tomanyi nga banabo ku kyalo be bamanyi ki kakati sirowooza nti amanga gakutuusa wali town clerk oba wa Central oba wa Kampala oba wa division kyeyo mu Kampala asobola okumanya gate esembayo mu Katanga eri wansi waliwo ebifo by'ogenda okulekawa ogenda okuleka ebweru mu collecting primary data eno so ekituufu kyo kiri nti obukulembeze obw'okubyalo bwe butegeera bulungi ekyalo bwe butegeera bulungi geography ey'ekitundu bwe bumanyi actually n'abantu bennyini obaoliawo n'embeera zaabwe nga basobola okuwaako background ng'omuntu oyinza okumulaba nga munene nga yambala n'essuuti obaoliawo bayambala bulungi naye nga omusajja naye ng'aliva kituufu wekitegeera kituufu naye ng'asobola okuwa oba oliawo information eyo asobola okuyambako yandibanga wokukyalo naye ate webituuse okuba nti LC bagi kicking out sirowooza nti noba oliawo nti waliyo n'akantu ka allowance mu gundi eno kakati awo so kijja kuba kizibu okujja ate omwekukutirizeeko LC omugambe ntambuza nga manyi tewali ki anti olwedde wamukuba ekikono n'omugjamu kakati awo genda munnange onoonye boonoonya kati awo wali obuzibu gwe nga bemwasalawo okujja muwandiike abavaayo bono bayenaremu baani bono owawulidde ababadde bagala babiri mu kintu okukibuukira bonna ne bakola ki ne bakubibwa tteke tebaliimu kati olwaleero kujja n'omugaa Ssebo nyambaako ndi mu kitundu kyammwe nandyagadde tutambulemu wamu ogandedda kintu kyammwe babawa ssente kyetumanyi muyinako facilitation buli kimu wekiri kati mugende mu byekole yingira mu bwala buli obuwunya agenda eri yonna yonna weetuukireyo kati awo wali obuzibu kati akitegeeza nti dildaali ng'eyo yajja kubanga ebisaawo ekintu okubanga kiguka tuwadde bwana Wamala amawulire si malungi naye nga ndibanga gajja kubaka abantu abamu Ssebo bakutula emitima twegendereze
kwegendera andi munange kakati ne bokibikirira ngera yembere eriwo kati ero bera toyambye eggwanga ino kutegeeza abantu jesubi gyeriri naye tugamba bugambi esubi gyeriri ya esubi gyeriri nakuze kyaliyo ze batugambe banga likyaliyo waliyo olwaleero olwenca n'olwesande zenyaliyo sebo tetumanyi nti bamu nnaku bbiri eno twagala obuuza abantu simanyi oba bo babasose babalengeddeko ewaabwe eyo naye mu Kampala sofa nagenzeko mu bitundu ebyenjawulo nga bagamba tebanakulaba bakungu bano nga bawandiika naye kubanga nze nakugambye nti omukyala eyali afumba emmere kubanga ndowooza kino kyalibadde kati omuntu ono abasaluuni abantu abasinga kati nkuwa disinari ya saluuni nti bw'ogenda mu registration service bureau tebawandiisayo gundi mannya ga bintu byabwe ebyo gamba nti saluuni gundi tebawandiisa gundi bw'ogenda ekitundu ekinene nti abantu bano abasinga basula mu bitundu byanjawulo omuntu ayinza okubeera ng'akolera tugeze kamooca naye ng'asula wakiso oba asula nansana Wamala kiveeko ekintu data yena guba kuŋŋaanya ate kuva ng'ava kuwuusula residence kyenkugambye nti residence so complete nti residence it is okay with the residence nti abantu abamu bakola emirimu nga tebagimanyi nagimanya osula ku kyalo ky'oliko naye nga nesikyamanyi tamanyi kyokola kiraba okwera ku makya n'ofuluma bibyo n'ogenda n'oyiriba bibyo iribye n'okomawo kakati abo nga ne ssentebe w'ekyalo tamanyi kyokola naye ng'oli mu mbeera eno kategori ey'abantu abeetaaga okuyamba kakati tawunikira ye agenda kumanya atya nti oli mu kategori ey'obwetaavu bugenda okubeera nga oweebwa akasente kano abakyala babadde bafumba emmere mu woteeri mu Kampala abadde bafumba emmere mu paks ez'enjawulo chairman amanyi kyobadde okola abo ani agenda okubaawo omuzindaala abo okumanya ensonga olaba boogera ku households siganye wuliriza boogera kuki mayumba maka ekitegeeza nti tebajja kusanga ku street ng'otudde ku boodaayo obagambe ekyo nkimanyi ndowooza nga bwe bakola household surveys tambula kunju bino ne bawandiika ku mulyango ku entrances ebyebyo byennyini household surveys nga bwe bazikola nsuubira nti bwe batyo bagenda okukola nga batambula obaoliawo baba nga basazeho kuyita mu ntegeka eno ey'okutambula nga baregisteringa bajja kgenda nju ku nju balaba enju anti kakati bw'ogamba ekyo bwebanga balabye enju nti eno household bakubuuze nti obadde okola mu saaluumi obadde okola muki kakati anti zigenda kgenda mu bakyamu kuba bw'ogamba nti ogenda household by household osanga eno obuze olinayo vulnerable naawe oli vulnerable kakati kyekugambye nti omuntu abadde akola ng'akola Kampala ali vulnerable naye nga gyasula tebamumanyiiyo ogenda kukamanya otya omulimu gwe nti agwa mu kategori eno nnyini eyabagenda okuba nga bafuna ensimbi kyetwasookeddeko olunaku olwajo ensonga eyaleeseemu ubos yakola household survey tojjukira ng'ekola ne baani bo bagikolanga ekitongole bwe beegenze ku ground ekola naani ngamba nti bagikola mu mwaka guno ndowooza bagifuluma mwezi ogwokuna nga gugwako so eyo nze ndowooza okuleetamu ubos babadde obaoliawo simanyi naye nga basazeewo nti ebayambeko ebawe data bakozese primary eno information emaze okusengejebwa eno gyeba eyava mu household survey eyakakolebwa kyovula baboleo bagamba nti buli household yejja okufuna si individuals so awo kitegeeza nti ubos yandibanga kuba ndabye ku mawulire ng'agamba nti sinaba kufuna satula okuva mu ministry of gender ku nsonga zino na zino nezino ez'okuwandiisa abantu ez'obaiza lists kyandibanga obaoliawo baagala ku retrievinga data information eya household survey bagitunulemu bagikubeko enfuufu batandikire okwo kubanga amaka emiteri ubos emanyi n'amaka mu Uganda kati wega household bwezeekana emanyi omuwendo emanyi ne poverty emanyi ne levels mu household tetuganye byonna so awo tola nti wasobola okubanguyiza okutula amadata eyo ne balaba nti bano amaka bwe gati ebitundutundu bwe biti kati mu kitundu bwe kiti ekya Kampala amaka bwe gati bw'otunulira Kampala Kampala bagambye nti erina amaka emitwalo 15 mu 7 mu 474 tebagenda okubeera nga batunulidde okuwa kati kubanga bagambye nti
household emu oba amaka bagabalidde between abantu bana ku mukaaga abantu bana ku mukaaga abagenda okubanga bafuna akasente kano nti buli maka emitwalo 10 gino bagibalidde abantu between 4 to 6 teki bwoba oli omu it works to your advantage naye nga baba baze between 4 to 6 naye Kampala yokayuka emitwalo 15 mu kasanvu mu bina mu nsanvu mbana fayinzemu emitwalo 15 linda ko kati bajijewa prime data oli eyasembayo kati oyo yetaaga just ku verifying muze wendowoza kati kibata gukola ku verifying ati lazima mayo gano mitwalo 15 mulimu agali obolyawo agayingira munga ategeetaga kuddamu oba agabulamu okwongerako abatabali oyo akulaga bulungi n'amakago wegali mu kitundu ki ne wegali abantu obo gye bali awo kyangu nnyo ndowooza okukwatagana n'enira okitegera kyobola n'enira nayo mweri bafunye contacts esimu ez'amakago obolyawo simple nini namba zaabwe nini zikwatagane bulungi ne mobile money akasente katandike kasente kajja kujja naye kakyalimu obujogoli awo abatali bulungi mugumegume muko President Museveni nakugamba enaku zinakozesa nyengero yayogera ku bwato obufa amagoba ndoza mulinga ategeeza nti nga wobulayo katono nnyo ate gwe n'okola ki n'ogwamu essuubi n'okutuka so bannayuganda timukutuka akasente kajja naye kaludde kasente kaludde abantu bali eyo amasimu bagataddemu ate bajja kukajja gendo tuka nga basasula za amasannyalaze waliwo yagambye nti ensimbi ze tukyajingisa lwa ennaku zino bagenda okuzituwanga zonna zigweredde ku masannyalaze kakati nebyo byakusabirira naye nga akasente kajja naye just kakyalimuko obugundi obwo butonotono bwe balina okubanga batereezaamuko n'okuverifyinga enkalala ezo naye ndowooza badde bayita mu bitongole waliwo abantu abali organized obulungi bamanyi abantu baabwe bamanyi badereva baabwe bamanyi ababodaboda baabwe tewali nsi esobola okukozesa data atali ayawukana kuwa ekitongole ebintu byakyuka mu nsi gwe muli buvunanyizibwa bwakyo tetuganye to collect and verify analyze and keep records data y'abantu demographics byonna ebyo byonna standard of living yes so ekitongole kya UBOS kyandibanga tekinaba kutegeezebwako kubeera triggered into action information eyo yonna bamulina ati nkugambye era information bamufuna ngera bakolaganye n'abantu bakolagana n'abantu bano abali next oba bali niya ku bantu bano balina okubanga batuukamu kakati sokoleke tosobola kugenda n'ongamba nti yonga UBOS esobola okugenda n'emanya era ediringa n'abantu bano nemanya abantu bameka abali mu Kisenyi abantu bameka abali mu Katanga abantu bameka abali mu Kivulu yona egenda bugenzi netambula butambuzi bwetu inokuti local governments ezawansi abakulembeze ab'emitendera egyawansi era beyitamu ne batandika okubala kakati bwe bana agenda bokka kubanga demographics zikyuka buli ssaawa bwetugamba nti mugenda by household survey eyakolebwa yes ya juzi naye waliwo ensonga nyingi ezikyukamu wabawo sokoleke wabawo anti wabawo migration bingebera bikyusa emyaka 5 abantu bakyuka embeera ekyusa kati entambula yakyuka yes mu myezi 2 demographics zisobola okukyuka omuntu gwe babalira embaale gwe balira ejjinja mu myezi 2 abeera akyuse n'atambula n'avaayo awamu abeera bamusibira kati wamubalira walala naye ng'ate ali mu kitundu kirala lwaki lwakuba nti bogera ku household it is okay bogera ku household ekitegeeza gwe ne bobanga watambula amakago gakola ki gasigalayo eri abantu abapangisa obupangisa ng'apangisa bupangisa nga yakyuka ombalira wali eri mu kusooka nga yavaawo nadda walala kakati kyenkugambye nti awo genda n'abakulembeze ab'enjawulo babeere nga kye bakola akakase nti amaka gaali kuno gasenguka gegaliwa ali luddawa yaddawa kati bali luddawa okitegeera nze ndowooza gavumenti yaffe olwaleero wetuli bwanamala balina information yenna balina naye still nira ina information yaffe yenna kumpi companies nga URSB balina information bokwata URSB information gwedina nogatako wa URA okitegeera ebitongole ebyo bibiri
nkakubulire bategeera Wamala company gyolina omusolo gwesasula ne bamanya nti ono olaba asasula omusolo ogw'emitwalo ogw'emiliyoni 2 okitegeera afayiringa returns ez'emiliyoni 2 ku income yokka oyo tasobola kuba mu category ne yaki yaba vulnerable. They have that information. N'obunafu buli mu kukozesa information eyo abantu abasobola okutuula ne bagibisengeko bulungi ne bagikola ki ne bagitetenkanya nerabika nti evaamu ekiramu kyekyoka. But we have given this government all the information. Tubawadde mu kugula sim card information gwe bakusaba ku sim card tomulabanga. The next of kin nani kwegamba nga bako okufuna n'okutegeera ebikwatako naffe kenyini tumanyi kati okweyabya n'ogenda ku social media n'olaga opozinze ku motoka naguzeeyo yaki ey'obukadde ebisatu ebyo byonna information kankuwulire intelligence organs ne bakwataganya n'ebitongole n'ebyebibalo basobola bulungi okututegeera naye the problem kyekimu time is time on our side obudde babulina obusobola okukuŋŋaanyayo byonna ne bajjamu ekituufu. Ekyokubiri bagenda kukikola batya nga tebalina obaoli abo abayambako ba LCs abamanyi obulungi household zino kyekyo ndowooza ensonga ebbiri data bamulina kati with verification baali badde bagenda kubanga abaga nti wano twabala amayumba bwegati naye nga gali luddawa twayongeramuko binza okubanga ono yavaawo yadde eno yadde eri kati ekyo ndowooza kitwala bbanga ddene naye bwe babanga aba LC babajjeemu nabo banyiivu kati toyinza kubanga wanzija mu kusooka noyagala nze ngali kabala zake ajaga taliyo baba government taliyo wamanya nti mwe siriyo chairman siriyo muwandikira mugaye chairman twatukwetaaga tutambuleko naye mu kitundu kyo baba manyi bano buli kakubo konna naye ate nabo tetubateeka kugundi eyo tetubateekako ekifaananyi eky'abayirusi buvunanyizibwa bwabwe oba basasulwa oba tebasasulwa buvunanyizibwa bwabwe okuweereza so nammwe abayirusi bwe batuukako bannange muwe information kuba ebyo byonna babikola lwa bulungi bw'abantu bwe mukulembera so si buli kimu bwana Wamala nti buli kimu kyonna kyetukola tuteekwa kufuna ki tuteekwa kufunako facilitation najja kugamba naye ali vulnerable chairman emitwalo gye 12 tannagifuna kati naye ajja okusooka amaka ge ku lukalala bwana Wamala nkulu abantu bonna bannayuganda kati tulinamu ekiro endowooza eyo nti okukola ekintu mala kufuna ki bamala kunteeka mu ssente bamala kumpa facilitation bamala kumpa allowance nedda okusingira ddala bakulembeze okukulonda kyokka okuwa obuvunanyizibwa tukulonze gwerusi waffe ekyo kyokka abantu goodwill ne trust gye bakuwadde. You must utilize that. You know kudravinga sikulinda nti buli kyoteekwa okukola oteekwa kubaako facilitation okitegeera era bendabye banabadde balwana ntitwagala kuyingira mu kintu kino nsaba Mukama Katonda babenga baali bajja kuweereza nga tebabaza facilitation egenda okukola so abairo si baba batuukako mu bitundu byammwe muyambeko kuba entegeko eno eyamba abantu bamwe babalonda mutambuze abantu bano mubatuuse gye bateeka okutuuka mu information eyetaagisa ate nga ntuufu kyekyetaagisa mu kiseera kino nabadde gamba mu kyo nti eriyo bannaffe oyinza okusanga omwami babadde balina washing bay tugeze washing bay ngeri mu Lungujja ali mu Lubaga North naye nga ate asula Kawempe okiraba nti household survey okumunoonyerezaako kiziba nti mulimu abantu abadde beeyiye obweyiye emirimu egyabwe nga mizibu gifuna kategori ey'enjawulo okumanya nti ono abadde wano akola kino naye bw'ogaa nti by household survey waasula nga si waakolera awajja kubaawo obuzibu abantu bakolera mu bifo ebyenjawulo n'okumanya nti akola ki abasinga alyoka abeere ku lukalala oba mu kategori ey'abantu abalina okuba bafuna ssente mu kugaba akawunga omuntu amaka ge baatuukangawo nga tewali muntu babuukangawo kati olwaleero kyangu nnyo okugamba abantu nti tugenda kukola verification wakiri mulabike nga wabeerayo omuntu asigala buli omu abeere waka si buli omu wabeera wakiri representative wabeerewo omuntu gwe tusanga ewaka it is easy kakati anti kyenkugambye it is okay kiri easy naye nze nkugambye sente zigenda mu bantu abakyamu bw'ogamba nti awaka wabeerewo no sooka owulirize bw'ogamba nti awaka wabeerewo omuntu buli omu ajja kubeera awaka era buli omu ajja kugamba nti ndi vulnerable n'atali vulnerable kubanga omugambye household ekyokubeera vulnerable oba obutabeera bwana Wamala tekiri kwono gwe basisinkanye ewaka akiri ku maka abantu abali mu maka
abagenda okuba ngambe ekyokusalawo nti ono gwe tusanze waka ali vulnerable atali vulnerable tekiri ku wuno gwe basinkanye waka kiri ku kasita ba identifying household ne bafuna contact oboolyawo y'omuntu asobola okukola ki okuyisibwako omukutu esimu sente kwe zigenda okuyita kati ekisigadde kiri ubos okutula mu data waayo household eno luli yali etya baali mugundi ki poverty level baali batya enyingiza yabwe jukira nti household ezo zikavalinga n'enyingiza y'amaka muyina TV okimanyi nti biba birina byonna muyina TV muyina amasanyalaze munju okitegeera muyina amazzi musula ku mufaliso muyina ekitanda blanket America actually neewuunya household n'ensembye bwe nagitunula mu report yabwe n'abantu abambala engatto abantu abambala engatto abaana basomera mu ngatto abambala engatto blanket abebikka household yona bagirina date eyo. You get it. Kati abalina amasanyalaze ag'enjuba abasobola okugenda ku masanyalaze aga hydro batumanyi nti lazima ono omuntu watuukira okubanga ayina emizigo okimanyi omuntu ayina emizigo 5 ennyumba eriko subi eriko mabaati ono ayina amategula nti naye ya buloka oba ya kadongo ya ttaka. These people have the information. Kyovola banze ndabanga balese ubos on board. That is the only reason nti balina data we. So we hope bajja kikola mu butuufu ate bakikole mu budde kyetusaba akadde ko kagenze budde ko budde bobukola ki buweddeyo. Anyhow katumulemu katuno nnyo tugendeke bweru eggwanga bwe tunaba tukomyewo atukudde kutunulira ebintu bingi tugamba nti eggwanga lya Uganda ensonga zeezo okusinga za kasente parliament basabye parliament eberenge ekomawo mangu naye ate twala akadde okwongera kasente naye tudda mangu ate oluvannyuma lw'obubaka buno.